This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Nalabe Barista Tima agamba ne video njina wano ngagamba nti bakuwa sente yagambye nti oba oyina ekisiraani kati Barista Timo ye yalina ekisiraani sina kisiraani kubanga awuvuma batya omuntu nze ali e Uganda apambana embeera gwowe emikono ebiri nodda kuwa omukono ogumu toswala Barista Timo oli musajja mukulu fo kyokusupportinga Kasuku nti waŋŋambye nti jangu wano pitako ku live yogambe kakono kola nina kukolya bwenti ne bwenti naye osinga okunjogerera kubanga okunjogera si ekisinga Kasuku waliyo n'abantu bawadde ssente ezisinga ne kuzanga nga talina kibakoze nze nina kyenkoze ate nina kyendaga yagaye wagulamu bucupa bw'amazzi na bucupa bwa soda era mwegali nga 14 February ku Valentine's Day ku Sheraton Gardens e Kampala tugenda kweyagala paka kuwulira bubi eno ye Valentine yennyini the Love Memories Concert ne Honorable Geoffrey Lutaya the legendary Honorable Geoffrey Lutaya aguse mutalyerabira. It is an evening of love, laughter and music. Okuyingira shinje mutwalo 15 emezi ya milioni 3 nga 15 ali ku Brado Hotel mukono mutwalo gumu kuna mkaga Maria Frema Saka emitwalo 2 abiri mu February Darena ze Kawanda abiri mu 2 ekyotera Kasambya omutwalo gumu abiri mu Saturday City Mtiana omutwalo gumu ono ye Uganda's music legendary Afro pop soft voice writer ebyana mubirete the Love Memories Concert ku Sheraton Gardens e Kampala ne Honorable Geoffrey Lutaya ku Valentine chechivulu kyokka mu Kampala biwagidwa Iron M Bank Tanyuka TV Ntake Super Cooking Oil paka last time achindi ne MTN. Together we're unstoppable. Wabadde njagala kubuuza ali ekivulu nga kyasaze lw'omanya anti Roma nze nkimanyi byali binsazeeko Kasuku akola abantu bakimanyi bo baseka busesi Kasuku wakuba nawe nakulaba nga oseka nalina okuseka ndi munno gwosekerera yasi nalina okuseka olina ke wagamba ne maama wange n'atajja n'ategese obutabawo mu maaso nedda nategeka VIP Kasuku kankulageko ebintu byange mbirina wano mbitereka wano walayi laba Kasuku kati labona omuyaye yanvumye naye nga sina kyemukoze Kasuku nze kati nategeka ne conference press conference noyita abamawulire bonna baaliyo Kasuku bino byaddala olowooza bya siri olowooza bya mubalata nategeka conference naye kakono sente ezo beziwera jjayo container ingenda gijjayo naye omusajja wange omuwe njagala okutwala ne baanakuwayo akakaddaka neyanziza taata otandikiraawo neyanziza okwate container saagala kuddamu kulaba Barista Timo ng'agamba ate waguzeemu mazzi na busoda sobola kati Kasuku laba show yange yali bweti nali ntegese olaba be bana abayimbi abamu abayimba naye wakuba liri pazo tiyajja yantavula tikanga yampaddo ati abayimbi bateekayo abantu baabwe ne bagamba wano tewali kikuleeta kyalika abamu kyakala nyagu yateekayo kubanga tiyajja nga yampaddo kyannuma kyokka kyali wange naye ize kuluno kyansaza okujjako oluddako nja mulundi oguddako kati Kasuku oluddako ojja kumbeererawo sokolideko okukola ekivulu ekiddako oyinza okuddawo okukola nga weetuze nga wejje mu bulamu bw'ensi eno bw'ensi ogisaagisa Kasuku nze wala singa naye akwetuga singa neetuga dda neze nkyapambana nkyagala okubeerawo mpambane ndageko bannayuganda nti nno waliwo abalema bemusosola naye kimanyi Kasuku we tutunula wano mu Uganda yinza omulema ali believe nnyo kino kyendi nnyo ng'oliki nga ndi believe kwekiririza abe tonnakiyiga mu lulimi oluzu simanyi mbadde manyi brave bagiyita brave kyo kimanyi ng'ali brave nnyo nga oli mugumu anti waliwo belief ne brave belief kwe kwekkiririzaamu brave bwe bugumu kali bali bayoga nti nga ndi brave nnyo kiri believe
kuba kwekiririzamu. Welcome to my school. We want to show you all the ways we learn and how our teachers make it fun. We get to do our projects and even design things with our own ideas. This hands-on learning has given me confidence and skills that I can actually use in real life. In science, we don't just sit and listen, we get to be part of the lesson. At my school, I love playing football and learning about teamwork. I love that we get to be creative in the kitchen and skills I can use at home. We love to see what these young minds come up with. Every day we set aside time for Imagination Hour. It's amazing seeing their talents shine. And most of all, it's fun. Our school isn't just a place to learn facts. It's a place where we learn how to be creative, work together, and have fun while learning. Cradleland Schools, nurture to greater heights. Mu ggwanga lyattu Uganda, omulembe omupya mu byensimbi gugguse. Tubadde tusigalidde emabega ng'entereka yaffe yadda nnyo nga tutereka ssente buli we tusanze kumpi awo we tuzirabirako. Naye kati tufunye engeri ennungi eyeesigika ey'okutereka n'okukozesa ssente. Genda ku Google Play oba App Store oteeke Wendi app ku ssimu yo oba nyiga *229# oteeke ssente w'olaba era weesigika. Ate mwattu zikukolera amagoba buli lunaku. Genda ku Google Play oba App Store oba nyiga *229# okwewandiisa. Wendi wonna w'oli. Ale luzungu kade kazuku tujikole sawa namba luzungu. Luzungu tugenda muza kujere kutoka ntoku ndi mbuzi sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abulora bababbi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa ina guno omugogwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanangali ebola yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Sitera nnyo kukyaza ba TikToker. Nagamba Shalom ayina gondi ye Shalom 256. Nemuga Shalom njagala otukyalize ba TikToker. Tubafune in depth abomba kukwasizza. Naye olunaku olwaleero ndine Kakono. Nkusanze Kasuku. Omu ku ba TikToker abansesa ennyo. Buli we mulaba aba alajana aba akaaba. Amaziga ge gava kumpi wano we wati. Oba okola makole. Nedda bizibu. Byoba n'ebizibu okaaba. Teri amaziga amakole si malungi. Oba weekungula naye amaziga agaddala ge gajja nga gaddala. Kubanga nze nsobera ku live because ebizibu n'omuntu yenna oba n'ebizibu. Waliwo ababa n'ebizibu nga asooka kulukusa amaziga ebizibu okolaki okukakanamuuko biba tebikakanye wookaaba naye wookaaba osanga obusungu okubadde ku mutima buvaako yadde biba tebiwedde naye bakaleekalekuoko bukuleka kiwadde ogenda okukola n'okireka n'okaabamu n'ogamba ankyesonyiwa n'asobola okunnyamba kwantikole kyannyambe Kakono ono okugundi ku was it Tuesday Monday waliwo omwami yampereza message naye Kakono ali ku live agambye jangu entera obeerako nemubuuza zaali misana nemubuuza ayagala ki era bwe nagenda nayo nenkulaba nga kuwoli ku live nangamba anoonya ssente kusengula konteyina ye noonya kasente njasengula akakonteyina ako nkajjewo wali eri wekaali nkateeke nti KCCA kakugobya KCCA kangobya bagayisaawo oluguudo wekali wekali kali wabi kali Entebbe Express weyita kati bagayisaawo oluguudo oluguka ku Salama Road
kati ba KCC yampaddemu gundi ntono nnyo naye nga ate obusobozi sibuyina nina okwekubira just omulanga nti nno ekitonotono kyonna kyonna kati wetaaga ssente mmeka osengula akantu ako akayumba nja kasengwa nesike njagala okujja kagaziya because ntino wenkasengwa nenkasewa katono nnyo kino wemba nfunye milioni nga 4 nsobola okugaziyamu nenkagaziya yagala kufuna obocheko boche bongerezeeko kagaziwe nsuubule ebintu ki nezo milioni nnyo kwekuba n'okusuubula ebyo ebintu n'okukasengulawo wali erinti kajja kuba nnyo kanene nga nze njagala ezijja okunyambako okukajjawo ti oluguudo lwagala yitawo awo wekali nti anaasobola yenna ng'asobola okunyambako kiva nti nakubyomulanga nti mama finali yanyambako kemabegako anyambisako milioni 3 era capital gunateekamu n'ebintu ebimu ebisolo nali siina simu bulungi kutuusa mawulire eri bannayuganda nenfuna essimu webityo naye wakwaba ate ne banjerega nalabe Barrister Timo agamba ne vidiyo njiina wano ng'agamba nti baakuwa ssente yagambye nti oba olina ekisiraani kati Barrister Timo ye alina ekisiraani nze sina kisiraani kubanga awuvuma batya omuntu nze ali e Uganda apambana embeera gw'ow'emikono ebiri nodda kuwa omukono ogumu toswala Barrister Timo oli musajja mukulu fo ky'okusapootinga Kasuku nti waŋŋambye nti jangu wano pitako ku live yogambe kakono kola nina kukolya bwenti ne bwenti naye osinga okunjogere kubanga okunjogera si ekisinga Kasuku waliyo n'abantu bawadde ssente ezisinga ne kuzanga nga talina kibakoze nze nina kyenkoze ate nina kyendaga yagaye wagulamu bucupa bw'amazzi na bucupa bwa soda era mwegali Kakono yatandika akaduka Kakono mu bantu abasinga obusiru ye gwe musiru asembayo Kakono ekyatwala omukono n'amagezi gagenda nakyo Kakono mama Fina yamukwatira milioni ezo n'azimuwa omanyi Kakono kye yakola yagulako essimu n'asuubula n'amazzi obucupa bw'amazzi ne soda kati gwe Kakono olinga amatako amazzi ge wagula baali bagenda galiirako ki oliyo gwe bagenda leeta amazzi tunaabe n'okwata edduuka n'olyetoolooza obucupa bw'amazzi ne super deep is that a shop ne bakuwa milioni 3 n'osuubula soda olifa bwavu gwe yemu abavumaganya mbu sente z'abantu zirimu ebisiraani abantu bakuwa batya ssente n'ogenda n'ogula soda n'amazzi is that a business mu mutwe gwo is that business abantu amubulika ekikolimu abantu amuti kati Kakono nze nakugamba Kakono nakuwa amagezi gawere yegwa TikTok asinga erinnya singa watandika dowandika amabaluwa n'ogawa Balamu y'omu ku minisita bali available tebalina nnyo mirimu giyawo mingi gyakukola webali wandikutte ebbaluwa ziwandikire Balamu mugambe mbadde nsaba mumpeyo ka office nga nze akulira abalema b'oku TikTok kwakuno kuliko abalema nga si ba mitwe naye nga si ba mikono nga balema ba mitwe ne business eyetambula abantu bagagula tambula mpola neera nga omanyi gyendi si walungi naye nga bitambula mpola si nnyo naye nakyoggyayo nti no saawa kyakulya Kasuku awo wabaawo sawabula kyakulya kati saawa zino waggale kesaayisawo oluguudo okitegeera ndi sitaaka naye nga waawo waggule sibula kyakulya kitegeera nsoogera nenzijjawo kwasasa amasale nebeezawo ne maama wange wanze nasigawo ne maama wange nzalabira maama wange gwe nasigaza kati tusooke turiwayindinge kuba emboozi edduse mangu nga tennatuuka wenjagala etuuke kati katusooke turiwayindinge bakuzaalawa nze banzaala Masaka banzaala Mateete sadize Bukulula we waffe kyekyalo kyaffe ddala gye wava okujja mu kibuga kiji navaayo nga ndi muto alina emyaka 10 nafuna accident atango yafa alina emyaka 9 ebiseera eyo mama wange yali anobe wa taata twali tujja Kampala kulya Christmas accident alifunye ku luguudo lw'e Masaka tata emmotoka yewunzika bweti mwali mu mmotoka ya taata taxi
twali mu takisi abamu era baafa naye nze banziruse emulago nabira emulago ebbanga lyali ddene emyaka gyali ng'esatu emulago nwana eno nakuno okugata kugenda era nyina kebbwa kuneeno naye wamala ne wawona kati omukono gwo we gugendera awo we gugendera tegwawona kubanga obuligalo bwasigala ku chorus for sure bwasigala ku chorus era we nawona abasawo bagamba obugalo nga mpulira bwe kubanga omwana omuto tiyerabira ne babukulaga ne babundaga kubanga babukuŋŋanya abantu abatutaasa abamu baafa ne tata ne naafa era saaziika ku kitange naye mukama nannyamba nze nenkola ki kati awo natandikira obulamu Kampala njingidde nyina omukono gumu naye muto nalina emyaka mwenda ebiseera mama wange kati bwewabeera emulago bwewava emulago tewadda Masaka ekibuga olwo nkitandise ne maama wo ne maama wange olwedde yakirimu kubanga yali afumbiddwa muno ng'afumbiddwa omusajja omulala maama wange yava ewa taata n'afumbira omusajja omulala step father gye yali abeera kati eno twali tuzze kulya kuzonga era taata agenda kundekako ne waani ewa maama nga naye alina gy'agenda osooka kati nga nakuviiramu awo kireka nga maama abeera kasokoso nga naviiramu kireka ogenda wa ewa maama kati sisasobola kutuuka accident nebaawo maama wange nambeerako nnyo mu ddwaliro emyaka egy'esatu nabeerera emulagaawo nambeerako nnyo yanzijjayo teyanziza mu kyalo n'ebyensoma byange nali nze nakoma mu Pittu Kasuku Pittu y'omukyalo seye Kampala nti P1 kubanga mukyalo waliyo P1 P1B Pittu gye nakomamu okitegeera mama wange tiyalina busobozi gakono yaddala mwalina nga osoma P1 nesiya nogenda mu P1B gye biri mu kyalo gye sirimba P1 waliwo P1 nkyakenya gye bayita oba top oba nassale P1 oba P2 waliwo oba dom simanyi naye nga kyekyo nze nasomera byebyo byaliwo nze njogera byaliwo ku kusoma kwange nkuwulira mpuliriza ggwe tegeera kusoma kwange kwaliwo kutyo nti ebiseera we nasomera kyekyo ekyaliwo kati maama wange tiyalina busobozi n'embeera eyo ng'omukono guno nvudde emulago n'embeera ewa maama ekasokose eyo n'embeerayo naye nga baganda bange kubanga yali azaala abawala abansosolere waka tuli muzigo talina ssente tatangu yafumbya naye talina ssente kugamba nenkuya mu mbeera ey'okunyigirizibwa naye nali neegomba nnyo kale ebintu bya entertainment banze nasooka kuba nga ndi promoter nga ndeeta nnyimba ku TV ku era abapresenta abasinga bammanyi nali ndeeta nnyimba ku TV ku radio nga ntambuza naye nga abantu tebakimanyi nti nina omukono gumu nayo vailota nali mu promotinzeeko kwanze nali mbeera kireka kabe Viper ranking bali bakanikira firidi wonna mmanyiwo n'obabuuza ne just kineevuma oba kuba ate ne banneerabira kubanga gye bali abamu baatuuka nga bali because minaye ne banneerabira naye omukono gwange nali ngukwekedda nga nguteekako bati mu nsawo ng'oluusi nguteekako gloves era nabeeranga nabo ebbanga nabo kyabeewuunyisa waliyo gloves nga bazikolanga anti katolaa guno omukono nedda bw'oguteekako gloves eyo ebeeraga nga alina obuga nti gloves eba n'obugalo butaano waliwo ino gloves ekaluba gye nalinga ngula nga njigula mu katale ekasokosa ebiseera akatale ke kasoka byawolo wa mukaaga byaddala sirimba ogenda kunsonyiwa okuseka nange wate gwansesa okuba kifaananyi kyo ng'oyambadde gloves kiganyo okujja mu bwongo wanudde Kasuku nja kugamba nti era gloves njuguze njambadde ngenda kujja ogirabeko onootegeera nti nyina omukono tosobola tegeera olaba gloves eryeba ekaluba waliwo zino gloves ezirebera waliwo negira okimanyi nti bano bali mu Uganda batalina mikono naye nga jasi batambula tokimanyi weebali amazima ga Katonda mu ggulu wakuba wano mu Uganda obulemu like omuntu kale wabaako omulema aba yeetya aba alabira ddala tasobola naye nze tekinasooka ovaako Kasuku bannamanya nti nno nerabanga omuntu aliko obulemu sigenda kufuna kyakulya okitegeera nina okwogera okufuna ekyokulya kubanga sigenda kubba siri mubbi nze naye nange ngezaako okubeerawo nti embeera yange yonna yonna gye nkwidde mudabe nti nno mbeerawo asibbye muntu yenna naye bannayuganda ate bo ne banvuma banga nvumibwa nnyo kyennuma yadde nedda temuseka byaddala banvuma
naye nange guno omwaka singa nfunayo gwensibamu kubanga banvumye nnyo. Temuseka bana wala sikulimba ngose ati nakola tugende mu maaso ebibuzo ngenda bikubuuza mu maaso so kati kati awo haso ogitandika natandika aso nga mbedde waka ndaba bansosola baganda bange balina okunjoloza engoye biki jukira guno omukono nga so agukozesa mirimu nga mbeera mu mbeera guno gwe gwali gwe nkozesa gwe mpandiisa gwe gwali mukono gwange buli kimu gwe gwakolaki kati nabawe waka nga bansosola mu biseera nali mpezezza emyaka gyali 17 bwe naviira awo ewaka nga ndaba bansosola nze ntandika kupambana kasuku ntandika beera ku street nga ndaba ewaka bansosola ate nga banjevuna tata wange tanjagala mumanyi omuntu aliko omwana ate nga si wuwo ebyaddala bibaawo nalaba nti kati okuze nalaba nga onkuze okitegeera ndi awo nga wooma nti okulidde mu baganda abawala tebalinaako oluganda okitegeera newaka banyiza okwekengera nga gweko omulenzi aliyo ng'olina okukola ki okutandika embeerayo nentandika embeera nentandika Kampala ntandika opambana nga ndimu eyo bintu byabayimbi era we nave waka natuukira awo Viper yali akanikira fridge Viper ranking yali akanika fridge wemba nimbye mukamando ky'omuli ng'asobola ogikwata n'aginnyogoza ng'ebadde tennyogoza kasuko ina fridge oba nti no ina fridge ewo era asobola ogikanika nikati akyagikola just akayinza okubaako ne kati fridge guli kuba mulimo gwa mutwe mulimo gwa mutwe tosobola gwerabira nti kati wano ice awedde otweddaga gattawo kaleeta ice tweddaga kaleeta ice era nga Viper ranking kiri kitya fridge guy okitegeera kati so nentandika beera wa Viper nga tusiibasiiba waawo mpolampola nga nfa abaliko sitinga ennyimba nga bandagirira nga nina okugamba Thanks Drop Me by Viper ebiseera yalina oyimba ne Cindy tova wano nga kugamba recostinga tova wano by Cindy tova wano nga onogamba Thanks Drop Me simanyi biki nga omanyi byokuweereza ku page zaki za TV nga byenkola naye namalo labanga nawo era bakola ki sinyigirizibwa nga ndaba kyenjagala sinabakola ki sinabakifuna nenvaawo nentandika era kunoonya bulamu kakkananga suddeyo makindi eyo ntandise era kubeeramu abo bapromota be makindi nange ntandise olwo ekibuga nkiyingidde ntandise sula n'abo biki kwegamba embeera ate ebiseera nensibibwa nenkwata nensibibwa bwenavaayo okuvuma awo waliwo byenavumaamu awo ne bansiba gravity bansonyiwe kati kyenjagala obuuza kati ku TikTok kuno gy'otya ku TikTok nzijamu ebyo ku TikTok najja nga neyisa bubi nali neyisa bubi nga nvuma naye nakyuka sikyavuma nali neyisa bubi naye ebiseera bwe najjira mu biseera abantu basinga nnyo mu biseera kale tugambe ebya mama wa Gravity nze ndaba abantu basinga nnyo okuterako focus awo oyo mama full figure ebiseera eyo yansibira nikati nkyalina omusango mu kooti Kasuku kyatambula kooti ogenda ngenda ngutambulidde omwaka mulamba ani yakuwaabira full figure naye agaana kale takyajja mu kooti simanyi lwaki naye ntambudde kooti mpulira nkooye kasente sina sente kwegamba singa basobola okunsonyiwa bansonyiwa olina looya kasente ka looya taata nga nkajjeewo sina looya kati mu kooti bw'ogenda gwe weeyimirira nze kennyini nzajja nze kennyini nembeerawo ne banteeka mu we bati nemala ne bampadde tinenfuluma naye nga sina looya sina ki nze yeeyamba naye ogwo omusango balinyambye ne bagugjayo banga ntambulidde omwaka mulamba kooti ezo sente zenkozesa for transport singa nsobola ozisuula singa osanga sirimu eno embeera naye ne kooti enyigiriza erudda nina olimizaawo obulamu bwange ndi musajja mpangisa nina obeerawo singa asobola okulya eyo ng'awulira ng'asobola okunnyamba oba ne banfunira looyo oba omusango gwa ne guvaayo nja kuba neyanzizza naye ndi munakuwavu nnyo nga wokiwulira nakyo ekintu kyalinga kati baatugamba amafiina yakuyambako kituufu ate naye n'omuvuma nti simuvumangako amafiina mundayira simuvumangako mamafiina era mwagala nnyo simuvumangako
mama Fina era ne luli yanyambisa millions zali 3 era namuzemu ne mukolya ne video nimugamba mama sikuvumanga ko era mbadde nsaba oba osobola okunziriukirira n'abasigalidde nga basobola okunziriukirira nenso okusengula akaduuka kange wenzijja okyokulya oluguudo luyitawo akayumba we kali oluguudo lugenda yitawo esa n'okugibwawo sina kasente bulungi siri muntu mubi ate siri muntu mubi ntino wemba nfunye obuyambi jakubeera mu kaduuka kangaako ya simuvumangako mama Fina era nga ndi wano okwegayira nga nkusaba mama Fina oba osobola okumpulira mbadde nsaba ompeeyo omukisa omulala osobola okunnyamba kyonna kyonna onyambisizaayo kuba neyanziza kaso kati wano video yanze gye nasooka olaba eyansese ennyo wali ku live ng'okaaba wali otegese ekivvulu kula bonita salitegese wali okitegeseewa kivvulu kyange kyali Busaabale opposite One Love Beach waliwo ekifo waliwo ekifo nini ekyo bamuyita ditacha oku Galaxy kiri awo ekifo baala bali bampadde era nali ntegese saategeka kulaba Eno show yange badde disubiramu ebyamagendo bingi n'okuyambako bannanga abaliko obulemu n'okuyambako embeera ya maama wange naye era abakuba abatagala ensi yaffe kugenda mu maaso mwakubye show yange abantu tebazze abazze mweba naye era mazimwe Mukama Katonda nga akyapadde obulamu tituukiriza ebirooto byange netuukiriza temuli basitalo nga bimulowooza eno Uganda temulowooza nti mugindako paati show yange mwagikubye paka temwazze mwagivumiridde tingenda kukola ki ku show nga waliyo abayimbi ne batiktok abandi era ne mugaana okujja batiktok abalala abantu abalala nga bategeka ne mugendayo eyange bakimwaganya okujja naye kasita wali abazze bakyali bange mwebale kujja abazze ne mwembizi mmwe abeefula bakyali bange timwazze mwefula batogerako kumbe mutwagalako content temujja ku bivulu byaffe temujja ku bintu byaffe omuntu atajja ku kivulu kyo kiba kitegeeza n'owofiirwa tajja omuntu atajja ku shoyo kiba kitegeeza n'owofiirwa tajja neze ngamba abeereddewo kati gwe ekirowoozo kijjawo ekikukema nti kantegekeyo ekivvulu anti ekirowoozo ekinkema nagenda olaba nga ku social media banvuma nnyo nga ndaba jafuna kasente kawakuvuma nnyo ku social media simanyi oba byegambo byange byenjogera bye binvumya naye nze njogera bweki waliyo omuntu atategeeranga nti n'omuntu waliyo omuntu ng'ayogera bw'ati ng'enkula ye nti enkula ye yeeyo kati nze omuntu asooka kungamba kakono okusimanyi kolawo eki toyinza kukola kyotamanyi tosobola kungamba Kasuku yogera mpola mpola yogera akaama naye nga ate akaama sikamanyi siyinza kukyogera kati nze ekinvumya abantu simanyi oba bigambo byange obanga kyekinvumya abantu simanyi olaba ebintu byo byokola bya bulijjo biri nnomo life yange gyenkoleramu ndi nnomo kubanga nekkirizamu kino kyeni ndi believe olina akuvuma kakono kino ki ebinnyo byange byabwe byange newe babibi batya ekikyo kiba kikyo nokiba kitya kiringa muzaddewo asigala muzaddewo newamubi atya ali abamaamawo oba abataatawo n'omuvuma okwenkanawo asigala ki kati nange babinvuma era nejjuza awo nali mu campaign etereza bino nyo neŋŋamba baagala kunzija akana akaduuka kansooke nve ku binnyo nzire kaduuka focusinge ku business wali oyagala tereza mannyo naye njagala gatereeza nga ndaba banvuma nnyo anti aneena tola tegenkana ngaagago twagago genkanankana genkanankanagago era abantu gebasinga okunvuma naye kati bakuvuma mu ebinnyo by'ente banvuma bunyina ebinnyo ebiwanvu tibyenkanankana nengamba ikisoke niwa binnyo byange waliwo okuba omuntu kinga omuntu okukera nanvuma nti kiraba akakono ndiwa akakono kange ikisoke proud ndi proud omuntu okusanga ku live yo oyo akakana kasabisa ikisoke
ekisoke ndi gundi yange kati omubbi agenda nasika obusawo bw'abantu abaana ababba mu kibuga kati nze atali mubbi nze siri muntu mubi obadde okyayogera ku bya sho olaba bakuvumaavuma nalaba nga banvumaavuma nakyali wange n'abakyali bange bangi era nabayita neŋŋamba nja kukola sho kale si bangi nnyo naye nyina mubakyali bange bensobola okugamba nti ka meeting kankensoza nange neŋŋamba nja kukola kino yadde sinaamu kasente nagamba sokubisa baana sokubisa posta nemwesondasonda ekyanyamba nali nnyumizaako neriripazo era liripazo yampa draw kitegeera ku show yange eyo naŋŋamba nzijja nemukonfaminga ne batikitoka n'abayimbi abalala n'ekifo nekikonfaminga kati ekyantegeera okujja show naye njagala kukyusa era naye njagala gaziyamu nga saa kuddawo ku tiktok njagala gaziyamu ako akaduuka kange yali mission yange era nga saabeerawo ku tiktok busimanyi oli nze mukaabirira abantu mbu kino naye njagala kukozesa maanyi gange ntegeke ndabe nti abantu bajje ku show yange naye bandaga nti nno abantu bennafuna mazima ne mama wange byasibya teyajja byaddala teyajja ku show yange mama wange teyajja abantu abasinga tebajja kwolwo show yange bakiyasala ate teyasala nti nno olwakuba mbuno abantu amasannyalaze tegali fezi zagira zayiika sikulimba byaddala olabaawo abantu bandize bagati show teyabaayo amasannyalaze tegali kujjukira otuuka mu kifo nga amasannyalaze show yange yali egenda kujuza kasuka amazima ga Katonda akazimbe kagwa abantu bebusamusobola okunjulira we nali ntegesa show wennyini kati leero enkya yalina kubanga yesho leero nga enkyanga yesho nga akazimbe ne kagwa leero emisana saa zaali 7 akazimbe ne kagwa ne kavaawo amasannyalaze gagwera free phase amasannyalaze ne gavaako era kamala wiiki namba nga busala tegaliiko show yange nesaagala giyimiriza neŋŋamba show yange oba batya egende mu maaso kansigale nga mpambana naye nafuna n'abajja be bange osanga walinamu abantu bameka kubala abalamu bali batono tebali nnyo bangi bawera 1,000 bangi singa baali 1,000 singa sikaaba kubanga gwali mutwalo 1,000 ziba sente mmeka miliyoni emu tebali balinga abantu 30 ng'ekifo kituuza abantu bameka byaddala ndi munaku bya serious ogwo omwaka guno omwaka singa kati nshayi singa najjuza ekivulu kyange singa guno omwaka nshayininga naye ebizibu byennyina ekivulu kyange kyasala bali abantu 30 ne sente zinateekamu ezaavaayo nemba ku bantu kasuku ina ekigambo ky'Ayogera n'ogamba gojja kuŋŋanyanga bagaggabo kituufu era nange guno omwaka wenziramu otegeka ogenda yita mu bagaggabo kubanga otetegeka otekamu ssente wala nafuna emitwalo 3 ku show yange nafuna abantu 30 nga sibaze ba DJ kubanga ba DJ bayingirira bwerere abayimbi bapukaminga abamu bayingirira bwerere wabatika ku posta kati obala drive nayisa ne drive okitegeera n'ekifo nasasula ne amazima byonna byakola ki n'abali bansapootize baggwamu amaanyi bana linfunyeko awo gwe nangira awo wenkoko nga nsapootize naye nabo baggwamu amaanyi bagamba ekituufu kisazi kasuku show yange netuula neesala nakaaba nine kati nagamba afiiriddwa taswa kuki malaalo biyise toyinza kiba kizibu biyoolawo namanya nti eyo loosi ngikoze ekisoke naye nange okukolaga nti kakono ngezaako okwetetenkanya saakikola mbuno nakikola nga nina birivu mwe nti nja kujjuza jasi okugezaako okwetetenkanya obalaga nti nsobola jasi bo bannayuganda bandabanga tasobola banzole balanga omuntu omukono ogumu balanga omuntu ali awo atategeerekeka naye nga nze ntegeera kasuku era nga nafunye obuyambi obumala amazima ga Katonda kakono nyinza okukyusa obulamu nenshayininga nange bana nange saabeera mu mbeera mbi mbeera mbi nagibeeramu kasuku nabeera ku street nakoowa kyovola nti nno nsopangisa akazigo w'ensula nemanya nti wano kampamba nensasule nti naye nga size ku street okitegeera salera mukere ku makya munye tikakono bamugobye mu nnyumba kubanga nate era kisoboka ng'embeera eganye
kino kyovola nti nekubira omulanga buli muntu yenna ali eyo ngasobola okukwatirako bambi akuyambe nyamba nja kuba nti yeyanziza kubanga si byange si byange ebintu bya Uganda wanene ebintu bya Kampala si byange Kasuku buli omu si kyangu ate buli omu oluusi waliwo abakusa bazza mu mbuto zaabwe tebatulabamu kwegamba bo batusosola kati gwe Kasuku nze neewoonya kwolwo waliwo ekivulu kyange waliwo ebivulu bimeka waliwo ekya Big Eye waliwo n'ekivulu kyani kwolwo waliwo ekivulu naye baleka ekivulu waliwo ekivulu kibayingiramu awo gayi simanyi namumanya nabaleka ekivulu kyange naye nga nze ndi Munnayuganda munnaabwe tola nti biruma Kasuku ne muyingira ekivulu ky'oli oyo gayi yajja n'akunama n'okunama yaani oyo oba Munajeri oba muki yasembayo waliwo ekivulu kyannuma okujjuza ekyo kivulu kyajjula kyo yange neesala kyannuma balizaaki yali ya nusu mutwalo weguti nekyannuma kyo yange neesala kyannuma era kyekintu kyakizofa nja kufa nga sikyerabidde nseke njakubya ne maama wange ne mugamba tojja ng'agenda kuseka busesi sikulimba ng'omanya okugamba maama n'omugamba maama yankushiyo yange ntegese nga mama nga manyi olina amaanyi kumbe toyina weefera wala yosobera ku TikTok nolowooza olina amaanyi nolowooza okuba viewership nolowooza like ennyingi like zirimba Kasuku sikulimba Kasuku yewategeera nze wenategeera nti like zirimba viewers zirimba nze wenatula na ku viewership yange wano nga ndaba nnene nendowooza noga nanditadde cricket ovo nga omanyi nti nze nali bapromota babagezigezi nabalaba ningamba eno viewership eno y'omwaka guno kangitegekemu sho ya serious si muyimbi wale n'abali bambuuza mbu ndi muki Kasuku abalanga mutegeka Kasuku totera tegeka ntegeka oli muki ndi wa mawulire oli wa mawulire kati nze ndi TikTok lwaki bagana okuja nedda ndi Munnayuganda ndi omuleme yekkiririzaamu ku kino kyendi ndi bbiri Kasuku sikusesa onsesa kati nga gwe wenkusesa waliyo n'abalala bensesa bandyegasegasekako nonenvamu eno embeera bino ebitongole byabalemu obituukako tiwali kitongole kyonna kinali ngenzeeko kuba nalifuuka omulema era wekiba gye ekiri eyo nze wendi tokiro bimanyi sibimanyi kati challenge gyenfunye abatulaba omusajja ono teyasoma kyekisooka agambye yakoma mu pitu nakoma mu pitu B jjukira twaso ebino ebyomukyalo mwasooka somanga P1 B P2 kati kiringa bino zitoopu zeeno kitegeere ababimanyi abedda balyako mu kyalo Kasuku tobeerangako mu kyalo weesiimye bambi walibeera mu kyalo olimanya P1 P2 P1 B gyeziri eyo mu kyalo ebya serious ane nze kati P1 B manyi nti waliyo P1 A P1 B stream yebiki streaminga nedda ate kati oluzungu bwe kakikunyonyorera nti P1 baga nti eno P1 ne bajawulamu ebibiina waliwo abali mu P1 A abali mu P1 B P1 C ati kyekyo naye nga bonna bali mu P1 eri babaali batwawulanga nze nasomera Misojo essomero gyeriri eyo baliyita Misojo nakoma osomera P2 ya Misojo liri eyo mu kyalo Sembabule eyo munda baliyita Misojo wali mu boarding nali nga nsoma nga nzira waka ebiseera ebyo Misojo essomero linasomerangako baliyita Misojo liri eyo Mateete sadize ng'ogenda Sembabule eyo munda gyeriri kati ebyensoma byange ne bikomaawo nga wenkunyonyodde kati omusajja ono bw'ati eyo embeera gy'alimu so babayo ebitongole ate kati agambye yakyusaamu takyavuma abantu bwe wabayo ebitongole by'aba disabled ebisobola okukwatagana naye anoonya millionaires ashiftinge container ye wali abebusabala baagala yisaawo oluguudo abeeko waagiza ate agaziyeemu ne stock ayongerezeemu
akole business kintu naye basobola okuba nga akikwasaganya bwe wankubidde eggulo naye oli bebanga nti onnoonya ne ŋŋamba Kakono ŋŋenda kukwatirako ŋŋenda kuwayo emitwalo aga yanza kasuku otandikiraawo olaba nina omukono gumuleka nkube mu ngalo sente zina kati eno ye namba yo yenyini kati kanzikuteereko wano kuba Kakono mbamanyi oyinza okuddeyo noga omusajja yannimba njagala zikuteerako awo lw'oliyagala okunvuma ate ne mukazi wange abadde ankubira ŋŋamba ki olina n'omukazi omusajja yena obuvunaanyizibwa kati omukazi wa mukwano otya kasikunkuti ate nze saagala mukazi mubi nze saagala mukazi mubi gwe n'abakazi abi temulina we mwesanga kati nze mbeere mubi nvumibwe n'omukazi ajje wange nga mubi kudiiru ki sisoboka ekyo ate ndi munaku naye sebo neeragamu segedde maama Airtel yaleese ekintu simanya gift yo donation Leoscadia Namiro yeri enyini anko oyo maama wo wani enamba baida banyata njana gisala njana jijjako eyo line ezi zina amitwalo atano ziba ziro mmeka ziremu sagala bekwase ziremu 2 3 4 5 emitwalo atano ndingoseka neyanza kasuku zino zituuse neyanziza ojje mukama akudizeewo amina neyanziza kati ogenda tutandikiraawo abalabi ba Kasuku live bakitegeeza kati mbulayo bukadde 3 n'ekitundu obadde tolinaawo ddala n'ekimu oba onatandika mbadde sirinaawo kuba mbadde naakatandika jjukira biri mbadde ntasasoma banjo nali naakava mu sho wamma Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. wabadde njagala kubuuza ali ekivulo nga kyasaze lw'omanya nze nkimanyi byali binsazeeko Kasuku ako abantu bakimanyi bo baseka busesi Kasuku wakuba nawe nakulaba nga oseka nalina okuseka ndi munno gwosekerera byasiriya nalina okuseka olina kewagamba ne maama wange n'atajja nategese obutabawo mu maaso nedda nategeka VIP Kasuku kankulageko ebintu byange mbina wano mbitereka wano biwalayi walayi baba Kasuku kati abona omuyaye yanvumye yanvumye naye nga sina kyemukoze Kasuku nze kati nategeka ne conference press conference noyita abamawulire bonna baaliyo Kasuku bino byaddala olowooza bya siri olowooza bya mubalata nategeka conference naye Kakono sente ezo beziwera jjayo container ingenda jijjayo naye omusajja wange omuwe njagala okutwala ne baanakuwayo akakaddaaka neyanziza taata otandikiraawo neyanziza okwate container saagala kuddamu kulaba balista timo ng'agamba ate waguzeemu mazzi na busoda sobola kati Kasuku olaba show yange yali bweti nali ntegese olaba be bano abayimbi abamu abayimba
Nyo wakuba liri puzzle tiyajja yantabula. Kikanga yampaddo. Ati abayimbi bateekayo abantu baabwe ne bagamba wano tewali kikuleeta. Kyalika abamu kyaka nyagu yateeka kubanga tiyajja. Nga yampaddo kyannuma kyokka kyali wange. Naye ize. Ize kuno chance okujja kuddako nja ku mulundi oguddako. Kati kasukulu ddako nja kumbeererawo. Sokolideko kukola ekivulo ekiddako. Oyinza okuddawo okukola nga weetuze. Nga wejje mu bulamu bw'ensi eno. Bw'ensi ogisaagisa. Kasoko nze wala singa naye akwetuga. Singa neetuga dda. Nyenze nkyapambana. Nkyagala okubeerawo mpambane. Ndageko bannayuganda nti nno waliwo abalema bemusosola. Naye kimanyi Kasoko we tutunula wano mu Uganda yinza omulema ali believe nnyo. Kino kyendi. Nnyo. Ng'oli ki? Nga ndi believe. Nikiririza. Believe kwekiririza abeto nakiyiga mu lulimi oluzu. Simanyi. Amade manyi brave. Bagiyita. Brave kyo kimanyi. Ng'ali brave nnyo nga oli mugumu. Anti waliwo belief ne brave. Belief kwe kwekiririzaamu. Brave bwe bugumu. Kali bali bayoga nti nga ndi brave nnyo. Kiri believe. Kuba kwekiririzaamu. Kinyikirizaamu obulemu bwange kino kyendi. Ate nyina bannanga abandabirako. Kitegeera. Tikakono oluwembeera olusi nti nga siri nnyo mu mbeera nange nyina bannanga abakola kyabandabirako abasobola okugamba ati olaba ogundi ono waali. Olaba gundi ono ali mu love. Kyekinjagaza nti nno love kyekimbeeza mu love. Abantu ne bagamba mbu mpasa simanyi bikize siwasa. Just eba love. Omuntu ina n'okuba nnyo mu love. Abantu ngwa nnyo mu love. Ekitegeeza okyusa abakazi. Nkyusa naye wabaawo ensonga. Kubanga tosobola kuba na mukazi. Mukazi atandika okukumanyira, atandika okugamba ebigambo nkale nga kujevuna ng'olinga tali musajja. Nga omanyi nti ffe abantu abaliko batumanyira. Bakulangira akakonoko. Bannangira ate wembeera nabo ne baagala nti nkabaweweseeko bwe nti. Sikulimba. Zenga omukazi gwe nalinga naye ewaka sijja mmoge yali ex wange. Nga buli kaseera ngamba pewetaka akakono weebati. Ne mama Fine kintu yakyogerako yagamba lwaki abakazi bakakono baganya akakono bati obasanga kibamwagala bwe nti. Nekati gwe ngakweza owulidde oti. Sina kyempulira. Kati abakazi babo bawulira kisimani. Bakazi ne balina feeling ezitategeerekeka Kasuku. Kyera okula ogamba tuve ku bakazi naye blaza. Yada. Olunaku lwa leero ogaluzibwa. So bagamba mpewetaako kako. Nawe noweweeta. Feeling nejja. Ati oba guno omukono ngenge gye gwali gumaini. Kati oba guno kwata wa feeling ezijja simanyi. Naye angamba bwenti. Ene unyenseno. Nabo ndo mwana kyakazanya mu bulemu bwange. Sikulimba byaddala. Nakati yadda. Kakono oli w'amaanyi ogoba n'abakazi. Bagoba. Kubanga omukazi naye nati kyekikulaga nti oli musajja. Olaba buli obeera n'omukazi n'akumanyira n'ogamba anti kati wali oli agamba we naamukyawa wanangoba tajja funa mukazi. Ye wanaabeerawo n'agamba n'abalema abalala gye bali eyo bambi. Ng'amanya nti mukazi wange addantulugunya naye naamugoba sigenda funa mulala. Osobola ofuna lwaki tuwekkiririzaamu. Wekkiririzeemu. Nga nze Kakono mbafuna mbajjawo abantu waliyo n'abankwira amasimu wano. Nga mbuuza mbu abakazi mbajjawo. Bakwana bukwana ate mbajja wano ku TikTok wano. Bajja olusi banzijja wano. Ate tebankuula ssente ng'abantu babyogera mbu nno nze wali abagamba mbu siteeka mu bakazi ssente siri mugagga. Sina zabateeka muzijjewo. Omukazi alina osiba akaviiri. Asiba viiri baagala okweyerusa. Ddala bano abagwa mu bizigo. Ate ddala b'ennaku zino anti abayagala agwe mu kizigo ajje wano ku firuta ng'anyirira. Yaddala. Ati so nze Kakono bw'oba onkyaye era nkwesonyiwa ne nfuna omulala. Seesiba ku muntu. Seesiba ku mukazi nga nkyaye. Tojja kunkya olowooze nti wakuba nyina akakono kamumbu nje nkwegaye ku ddiiru ki. Lwaki nkwegayirira? Bwe neegayirira ng'ogwasooka nafuna ki? Sina kye nafuna. Kati so ensonga zange ez'abakazi
zezo nenga guno mwaka singa mukama ampayo ka baby mkoze kasuku toinayo mwana yenna kana ko bizibu byo bino yagalagattako mwana anati na mayotereza business yange njagala ozala sala kati nengamba guno mwaka mama zotereza kino nine genda baso mama zotereza kino nange njala nzaleyo ko ka baby oyine myaka emeka ni myaka 25 emyaka 25 wokyali omusajja ndi musajja wokyali wadde ompemeka ale ndoza li myaka nga 2 abiri obo mpadde nze nazaliwa 1999 ezezo ashitege kati so byebyo nenga kasuku neyanziza neyanzege kasente kompaddeko kati mbulayo obukadde 3 n'ekitundu neyanziza ojo container yo neyanziza taata ine ebibuuzo byenjagala okubuuza ku kakono kaako naye bimbuuze ab'ebitongole by'abalema bajja gaasi bina magezi ndi insensitive so ngenda bikubuuza nga tuvudde ku kamera kuba ogeze n'oyogera kakono okuweeweeta wano weewati abakazi kye basinga okwagala senga omanye ebinzijidde mu bwongo abakazi babyagala nze nange byantabula nze yasembayo kiŋŋamba namuga toddamu kinnuma kati oŋŋamba tokozesa kana akakono banga mmanyi oli najja n'akubuuza ebibuuzo ebyekisirusiru nga ki nze si kibuuzo kisinga kunnuma kankyogere saa nnyo okwogera bigambo bimu abantu biboogera naye waliyo ebigambo batera okumbuuza ku bintu era ebyabakazi waliwo sitayiro gye batera okumbuuzaako sitayiro sitayiro bakiyita batya bakabuze waki batera nnyo gimbuuza mbukako nookola batya simanyi babimbuuza naye nze ebyo si byembaako nti ow'omukono ogumu simanyi akola batya babagala nnyo mba nnyonyo naye nze ojja batya ng'obuuza omuntu ekibuuzo ng'ekyo ng'alina omukono ogumu anti kyebadde ga nti is being insensitive obeera oyagala obbibuuza naye nawe kibadde oyagala obbuuza nedda kyebadde njagala obbuuza ndeka tondeetera baabitongole kuŋŋamba bintu byesitanjagaddeko kuddala n'okuddamu but one abantu bonna abali eyo kyenkwagadde amidst everything you embraced kyoli nokkiriza and you're proud of what you are okitegeera ekyo nno kigenda kukuyamba nnyo mu maaso eyo bw'onoosigala ogenze bw'otyo kuba abantu bangi abaliko obulemu self esteem yaabwe eri wansi kwegamba bingi okitegeera beetya kale abasinga bali eyo so kirungi ate ekyokubiri gweokola okitegeera yes abasinga basabiriza nga ate tebakola osanga omuntu nga okugulu kumu kwe kutaliiko noyagala omugamba naye okukeera wano buli kiseera I don't know the challenges z'abayitamu so era ensonga kisibabuuza ebyo bibuuzo naye olusobola ogamba kati ate wali ogwolaba ng'ali waasi naye ngaomulabo baatunga ngatto oba kyo kitegeera nga ate yeyeewalula bwewaluzi kati notuka n'omugamba nti kati gw'ate alina okugulu okumu asobola okukola wakito naye kati gwe ekirungi ochapa ne kati oyagala buyambi kyenjagala olowooza nti maybe sente ezasooka wazikozesa bubi sinawe nazikozesa bubi kasuku nalimu ate mama fina yanyambya nali down nnyo nga wookiwulira because ebiseera nali sina na simu nga neetaaga gadget okutuusa kino like okulaba nti nfuna ekisingakokko era ne mama fina yanyamba yagamba n'abalala bajja kukolaki bajja kukuyambako mpola naye kyusa ki mu mpisa zo okitegeera naye nga empisa n'ozikyusa empisa n'enzikyusa wakyusa nakyusiza ddala okitegeera kati so nsaba bonna abantu abali eyo ate n'ekirala kasuku kino kankyogera abantu bonna abali eyo nga baliko obulemu like baba bakosebwa otuuka ekiseera obulemu ddala ng'obufunye bukulu buluma kasuku obulemu bw'obukulu bukuluma n'owulira osobola ddala ng'obeera wekka mu nnyumba ng'oliko obulemu osobola n'okwetta kyobola nti no nze njala nnyo mbeere n'omuntu mu nnyumba oba mbeere n'omukazi kubanga omuntu erina obako omulimu ng'obufunye bukulu wali abagamba gwe toli mulema ne mubuuza oba twala abatali balema nze ontwala
wayo gwe nakibuuzaako n'asirika teyakoddamu kyanziramu naye omuntu erina ng'aliko obulemu bumuluma ddala bwobukuva ku bano ngo azaaliddwa nabo okitegeera buluma because ojjukiramu akaseera ako walikira walina omukono ogwo ekifaananyi kikino kirina akasuku nga nina emikono ebyo nze olowooza nti byalubala tolina nakikusindiki kikino wano kankikulage kasuku kinsindikireko tukiteereyo abantu alina emikono ebiri nze bambi just mukono gwange ne guvaako accident muzeeyi wange n'afa ne Mukama yazza bibye nebaza nnyo Mukama okuba nti ate akyankuumye okuba nti nkyaliwo kifaananyi kiriwa nenjala akasuku nkikuwa n'ekifaananyi kino abantu bakakase saasoma naye simu ngitegeera simu yongi mani kasuku oyinza okumbuzaabuza ate nga nkubuzaabuza ntya ekifaananyi kiriwa banna ekifaananyi kinoonyaawo kituwe tukiteereyo abantu so buli muntu ayagala okuyamba kakono enamba eriki enamba eri 07 56 6 3 79 07 producer jajji tuteerayo awo abantu bayambe kakono bamuwagire 07 56 0756 60 30 79 ye 0756 60 30 79 omuyambisayoko omuyambisiza n'atandikiraawo n'emikono gyo gyombi emikono gyange gyonna kimpeereza awo wali ova lima wano nali nkyali muto nali nkyali muto twali tuva mu nnimiro twali tuva mu nnimiro kankikuweereze wano kimpeereza bantu bakirabeko anyway so yeyo embeera ya musajja wange kakono yangaye nti akasuku nsekerera nnyo lwaki tompa embeera netukola ki netutereeza embeera nemuga nti ate wali buzibu ekyo ngenda kikolerako so kyemmanyi abantu abagenda okuwagira ogenda kubanga obafuna wano basobole okubeera nga bakwasizaako webale kumpa mboozi nsese mbadde ndudde naye ndaba nnyo bweoyogera nnyo okugunira ng'oseka kyaka nkusesa nnyo olina engeri gy'olaaja namu nedda era si abantu babavubye eyo naye nga abantu bakimanyi empenseko bale nga abantu bakimanyi omuntu aba bubi naye nga tebakimanyi nti omuntu oli bubi so okubeera omukazigoko woteekubira mulanga osanga ofiidde mu kazigoko embeera ng'ekututte kati weekubira omulanga n'olaba nti oyambibwa mu ngeri yonna asobola okuyamba nakwatirako mu mbeera ennungi bambi naye nga nsaba bonna banaasobola nja kuba neeyanziza kale until next time mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange akyala abulula bababbi abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yo kyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye eboda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange